82 yajja mu nsi Uganda yawafuna ekirabo ekya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oba olyawo kye tutasooka kumanya. Akoze ebintu ebyanaamiriza ensi yonna. Bangi bagezezzaako okusiimuula ligase ye, bagezezzaako bitemerako ettaka, naye yoyo yennyini Uganda gwe yali erinda mu biseera ebifaanana bwe biti. Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti mmwe muweereddwa omukisa okulaba ku bino bye mulaba, kubanga bannabbi bangi abaabirinda ne batabirabako. Oba olyawo Amiini yandibadde alaba ku Kyagulanyi mu lifetime ye, nga Amiini waali n'alabako ku Kyagulanyi nga atuukiriza ebigendererwa bya Uganda, oba olyawo Amiini bye yali alina naye nga teyasobola. Bannabbi bangi, oba olyawo Ssekabaka Muteesa yalibadde mu mulembe gwa Kyagulanyi, ku boldness gye yali alina, resilience, persistence gye yali alina, oba olyawo y'omu ku bannabbi ba Uganda abandirabye ku Kyagulanyi naye ne batasobola. Naye muweereddwa omukisa mmwe ab'omulembe guno okumulabako n'okulaba ku by'akoze. So tucelebrating obulamu bwe, abadde kyakulabirako. Mu Uganda awaava pamba, awaava ye cotton, awaava coffee, awaava tea, awaava copper, awaava gold, byonna baabitutwalako ne tusigaza Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bangi bagaggawalidde ku lwa linnya eryo, bangi baweereddwa obwa minisita ku lwa linnya eryo. Yesu bwe yazaalibwa baamutwala mu yeekaalu okumuwaayo. Omusajja Simyoni ye yamuwaayo n'agamba bw'ati, omusajja wa Katonda n'agamba nti omwana ono, Simooni yagamba omwana ono azaaliddwa, bangi bagwe bangi bayimuke. Oh, His Excellency tukucelebratinga. Bangi bagudde ku lulwo, gavumenti zigudde ku lulwo, seemu si bbiri. Africa tegenda kusigala kyekimu. Okuva lwe wayingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, Africa n'ensi yonna tebiriddayo kusigala kyekimu. Tukucelebratinga yonna gy'oli, oba oli mu nsiko, oba oli mu kibira, oba oli under the bed nga waliwo yakutadde wansi w'ekitanda. Tukucelebratinga oli omu mu miliyoni z'abantu. Oyambadde engatto zennyini Yesu ze yagamba nti mulikola bye nakola n'okusinga ku bye nakola. Tulabyeko ku bulamu obwa Yesu ffe abaamumiisi nga bataamulaba. Tukulabye, oli tumulabidde mu ggwe. Yesu takyaddamu kujja kutambulira ku nsi tumulabe. Yalekawo Omwoyo Omutukuvu kati atuula munda mu ffe, ne tukola ebyo, okoze ebyo ne tureflectinga Katonda munda mu ggwe ng'atambuza bigere eri abaana b'abantu. Weebale nnyo, weebalire ddala okuwulira eddoboozi lya Katonda. Njogera ekindeke ki? Katonda omulungi ow'ekisa akutuweera omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo kye wawa Uganda, Africa n'ensi yonna ekya Kyagulanyi Ssentamu. Weebale okumukuuma, weebale okumuzimba, weebale okumusomesa, weebale okumutendeka, weebale okwogera naye n'awulira eddoboozi lyo. Bwe tulaba Kyagulanyi wa 2015, 2014, 2012 ne Kyagulanyi wa 2026. Mukama oyolesa obunene bw'ekitiibwa kyo n'obuyinza bwo. Twali twebuuza watendeka otya Dawudi? Dawudi atendekebwa atya eyali ku ttale n'akuba Goliaasi? Oh my God, waliwo omwe yayimba mbwa zaawangula abajasi, omuleetera otya kale omudongo, naye omudongo kyamukoze nkome. Nga beerabidde nti Sawulo omujaasi yalemwa okukuba Goliaasi omujaasi. Dawudi omulunzi
najja n'akuba Goliyaasi omujaasi naye Mukama oli mukulu. Mukama ffe twongera kukwebaza lwa kyengera kya Kyagulanyi Ssentamu. Muwe obulamu, muwambaatire, mukuume newankubadde bulijjo si ffe tukulagira ne gye wamuteekerateekera tetwaliyo naye tumusabidde. Bw'aba awulira nga ggwamu amaanyi muzzeemu amaanyi. Yesu olumu yagamba abayigirizwa be nti munsemberere munkwateko mpulira obulumi nsaanawo. Bayibuli egamba nti Eriya ne Moses ne bajja ne bajjuzaawo n'addamu amaanyi n'endabika ye n'ekyusibwa wankubadde yali ku lusozi. Mukama yonna gy'ali musindikire bamalayika akyusibwe anywezebwe olugendo lwa lutuukirize. Mu linnya lya Yesu tumusabidde ne famire ye. Amiina. Kale ekyo kiwedde. Njagala nzirako okwebaza Dr. Nico. Dr. Nico tukwebaza mukwano, weebale nnyo, weebalire ddala. Katonda omulungi ow'ekisa akutuweera omukisa. Okoze omulimu ogutenkanika. Bannayuganda mwenna mukoze naye mmwe n'obusi beebaza. Uganda yammwe. Osobola okunneebaza okulabirira Afande Katongole. Ti munnange wire nno weebale kulabirira taatawo. Obadde oyagala owa mulirwana y'aba amulabirira. Munnange wire weebale nnyo okulabirira maama Ebeni. Wuwo. Kati ekyo tebakinneebaza. So bannayuganda kubanga mujja gamba kati yeebaza atya Nico n'atatwebaza. Nsoose Nico kubanga Nico ne bw'aba tabizeemu tubimukwatako tubyali mukutteko naye olw'obuntu era nkukkulumira nnyo akasajja ke bayita Sserunjogi. Nkukkulumira akasajja ke bayita Sserunjogi nakwatibwa obujja ku lwa Dr. Nico. Nnyina obujja n'okusinga Nico. Akasajja ka Sserunjogi omumwe kaafaananira eki akasajja ako. Nali nina fayiro ze nali ntambuza n'oyo omukyala. Susan yonna gy'oli ndi munyiivu. Era biraddala obusungu nga buva ku ggumba. Kati mukambabulire ebyama. Twatandika ku fayiro n'oyo Susan eze Somalia. Ne tuzitambuza nga tulina we tuzituuse. Bannange omukyala n'apuulinga out. Nabonaabona ne fayiro ezo okuddamu zizimba. Mulaba bino bye bagobye Museveni Somalia. Susan senga wali senga yavaayo dda. Naye okuddamu zizimba buto. Okuddamu zizimba buto tuzizzeewo. Kyemmanyi ate n'okubyogera yabyogera Susan oyo alabika. Alabika yabyogera, alabika yabiwaayo. Ne tuddamu ne tuzizimba buto. Ebyo bye Somalia ebyo. Nemwe ndibawandiikira akatabo mujja kutya. Kyova olaba akasajja ka Sserunjogi. Olwo lumbe lwe. Wameeyo nvuddeyo mpulira n'obusungu siyagala kunyiiga ssaawa zino. Kantandika okutiikinga byonna bye njogedde. Saagala kuleka kantu naaka. Eggulo mujjukira Secretariat gye naleese eya muwala wa Museveni okubeera Minister of Education. Eyo yasoose n'emukuba olubuto. Eyo yabadde nga mpekeza Dduwamingi muganda wange. Maama olubuto lwayirimu se yagambye bw'ati. Ekyo babadde bakimanya abantu basatu. Ye, maama we ne taata we. Kati yali konko shuwa nti Yesu ye yakyogera. Kati ku nnyina n'ekitaawaani gwe nkolagana naye.
ani abimpa maama ali konkoshuwa nti teyabimpa taata abuuza kakati maama abuuza ku muwala we nebba ani gwe nkolagana naye taata ali konkoshuwa si ye yabimpadde ku muwala we ne mukazi we ani gwe nkolagana naye omuwala yayiri muse yagenze mutoyi muganda wange yavuddeyo akutta olubuto yagambye naye bannange nedda kati kiki bakoze balangiridde okusaba kwa nnaku 7 kwa kugoba byokoola mu State House mbu tuli baluminati mbu Kyagulanyi luminati yateekaawo ekintu kibba ebyamanga kibituwa nze ne neefuula asomesa Bayibuli kumbe nde luminati naye bannaye mukama we bali kunfuula luminati gamba munno nti no luminati wa Yesu atuuse munnange yakaabye n'agamba bannange ennaku ezo naloota ekirooto muwulire yagambye naloota ekirooto ennaku ezo ng'omuti gunkuba awo mu lujja lwa State House yaloota omuti nga guseguka nga gumukuba gumugwira n'adduka ne yeekweka mu mmotoka omuti ne gujja ne gubba emmotoka n'agidda wansi ne gugiba ne gumunyigira wansi n'agamba mazima gennyini bye bino byennyini birabika bye naloota bana yasabye n'ayogera ne mu nnimi mbunna asantalabaza santaraba orwa bakosorya bababam orwa bobobom yalangiridde okusaba musabe mukutula amaanyi g'ekizikeza mutabani wa Katongole muzimu mukama baluminati orwa boko shekriya bababam orwa bobobom balangiridde ennaku 7 za kumenya byokoola mumenye ebyokoola mumenye mwabimenye byonna ne biggwawo mbaleetera ebirala wamma gwe tuula okkalire bangi mubasse bangi mubasibye nga mubasuubira okuba nti nno be baleeta ebyama mutirimbudde abantu dead and not dead they are living dead discuss the statement justify the statement dead are not dead they are living dead mwabatta kale Museveni yatandika okutta abantu mmwe mu myaka miyitirivu nnyo mumanyi Museveni enfuna gye yafunamu awo ku sipiiki gundi awe munyonyi mumanyi omuntu eyali nannyini sipiiki eyo simanyi sipiiki hoteli zoti biki ebyo mu myaka gya 7 simanyi gya mmeka nannyini yo Museveni yamutta n'amuteeka mu acid teri na muntu amwogerako tebamuziikako omusajja bali bamuyita Paul Wamala nga Dr. Wamagumba consultant Dr. Chubudi squared Chubudi plus nga Wamagumba yajjanjabako Amini yali alumizibwa ng'obayo omusajja ng'ali bweru wa ggwanga Amini n'amulinda jje n'amutereza oba vivi oba ki Museveni n'atunula waawo n'amanya ajja kutwalawo mu myaka giiyo baali bayitawo baali baziyita Jjajja Villas awo ku speak buuza abantu abakulu bajja kubuulira wali wa Dr. Paul Wamala nga bayitawo ku Jjajja Villas awo Museveni yamutta n'amusuula mu acid n'asirika nga Museveni nga yabeera mu gavumenti n'amanya ebyapa bwe bitambula n'amanya Kabaka ndi simanyi biki okay dead are not dead they are living dead onoonya mpoma satellite onoonya abantu kale enkoko tezakkubye judo aba UPDF mwatuuse dda wano aba UPDF bannange mubeereeko paka video lwegwa kubanga nja kugendako kawalala nkomewo nga nkomawo ewammwe temuvaawo paka mu kigambo ne bwe maliriza ekigambo gye muli eri emabega w'ekigambo mugeza ne muvaako leero omanyi mwe kasa mumala okuwulira ebyammwe nga mutema UPDF mmwe ekibobbo kiri wammwe mu nnyumba muli eyo mutudde nkugambye Museveni anoonya abantu bonna
be bayita ba RO. Omanyi ba RO balina figure 3 service number nga bono gamba RO fulani nga 7 ali RO 001. Museveni ye resistance officer 1, resistance officer 001. Abo beba RA basoka balina figure 3. Aba figure 3 figure nya, then aba RA batandika ku figure nnyo okudda eri. Naye ba RO balina figure 3. Resistance officer 002 014 01. Kayindo Tafire ali 014 14. Kayindo Tafire. So abantu abayina 0 abayina figure 3 mubeerewo wano. Ba RO namwe ba RA mubeerewo wano muwulire ekyabagwira. Mujjukira certificates ezasasulwa ku kitebe kya NUP eza battle commanders ne battle brigade. Nkimanyi nti mwe mwazivaako naye bo tebazivangako. Kati wulira, ekintu ekikyali mu UPDF kinene nnyo. Ekintu ekikyali mu UPDF kinene nnyo nnyo nnyo. Balina ebintu bye bazze bakuŋŋaana nnya. Bw'oba omanyi oli mu UPDF nga oyina emmotoka oba oli driver, oba nga oli munene ng'olina omuntu gw'ovuga, nga mu mmotoka yammwe mulimu ennyimba za Bobi Wine, nga officer oyagala nnyo ennyimba za His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bwe ziba zikagoma, bakuprofilinga dda. Either driver yakuwaayo oba driver mukama we yakuwaayo. Kumwe kuliko yawaayo munne. Kitegeeza mu UPDF tolina kukuba luyimba lwa Kyagulanyi Ssentamu. Ke kabonero akasooka nti omuwagira. So oba oyina memule nga tebannakuggyako walufaali, ng'olina memule ng'eriko ennyimba za Kyagulanyi, sooka ogitereke. Togikuba ng'oli mu mmotoka ya UPDF oba eya gavumenti yonna. Either kumwe kuliko eyawaayo munne ne Sanda abadde alina ennyimba za Bobi Wine mu mmotoka ye. Kakati wulira, ekimu ku biriwo, waliwo enkwe zino wammanga. Ekisooka, waliwo olukwe olw'okutta mu aba UPDF nkomawo kuba bwenna bibuukabuuka nja byerabira mubeereewo temuvaawo. Waliwo olukwe olw'okutta abantu abagezi Bannayuganda aboogera ensonga ez'ebyobufuzi ku marediyo nga osunsula ensonga ekintu n'okivuunula nti kino teri kiti naye kitegeeza bwe kiti naddala ng'owakanya gavumenti. Waliwo olukwe olw'okubatta, olukwe lw'okwidentifyinga abantu abagezi mu institutions, mu haya gundi institutes ez'enjawulo, mu bitongole ne mu matendekero ag'ebyokusoma, abaana abagezi Abannayuganda
aboogezi b'ebyobufuzi ab'amalediyo abo abasunsula ensonga era abamu abagenda okuba nga bakola ekintu kino abamu kubaweereddwa omulimu guno assignment eno eweereddwa emitendera egy'enjawulo okuwaayo amannya g'abantu balamu lw'omushana Banda omusajja bamuyita ani Banda aba radio TV ba tiktokers waliwo abaweereddwa omulimu ogwo okwa-identifying abo ba YouTubers nga bakulembeddwa Kasuku bagenda kwa-identifying abantu. Waliwo omusajja ali empigi bamuyita Haji Kamyuka weebereremu nnyo waliwo waffe Mawokota South. Haji Kamyuka mwebereremu ba YouTuber mwebereremu nnyo mu abakyaza ba YouTuber. Waliwo omuntu ekyokuna waliwo omuntu gwe baagala okunyatula mu ssiga eddamuzi naye agenda omunyatula ye new sijje omupya Chief Justice omupya yali mu lukwe lw'okutta omuntu omunene mu justice. Omuntu ono si lwakuba nti simumanyi erinnya ndimanyi naye ndirese kubanga ate naye bye tumuvunaana bingi. Era Museveni yamukubidde essimu n'amubuuza ddiiru eyiseewo nabadde ensala bwe nti nga ngenza okuwira nga n'amugamba nkyagira naye ddiiru tennaba kugira naye tofaayo ngenda musisinkana essaawa yonna. Bagenda kukunyatula bwe banaamunyatula nja kukugamba nti nno oyo mumanyi kuba kati ne mmala mwogera erinnya mugenda okuvuma nze mwangaye mbuno mwatandise n'okuntisa ku sekuriteeraati zange ze neekuŋŋaanyiza. Sebo kati nyina gundi bensiina kulabula. Kale wamma tukyagenda maaso n'okutunuulira ensonga z'ebyobufuzi naddala ewaka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bw'otunuulira ebyobufuzi bye tulimu olw'olwaleero si bye ebyobufuzi ebya bulijjo. Abaludde nga bagoberera ensonga z'ebyobufuzi bo basobola okugamba nti bye bino ebya bulijjo tebikyukangamu. Naye olw'okuba abantu abamu politics baakatandika kati omufokasingako. Luli baabeeranga mu bidongo byabwe, baabeeranga mu mabaala gaabwe nga tebibakwatako. Ye lwatafunye kyakulya lwabala nti luzibu. Naye nga kasitaalya ne yeegendera mu kiraabu n'azinamu ne bukya naye n'agenda mirimo gye nga kiwedde. Kyagulanyi Robert Ssentamu Pulezidenti n'atuzuukusa n'atugamba nti mmwe muli mu kulya naye Katonga ajjula. Eggwanga lyammwe balitwala muli ku ki? Mulirekedde ani agenda okulirwanirira? Bangi ne bagamba nti naye lindako. Kati ffe Kyagulanyi bagamba okulwanirira eggwanga tutandikire wa ffe abatalina mmundu? N'abagamba nti sibagambye nti mukwate ebyokulwanyisa. Mbagambye mutandike okwetegereza ebyobufuzi bino bwe bitambula. Ng'omuntu bw'aleeta ensonga naawe osobola ogitulamu n'ogisunsula. N'omanya nti kino bwe kiba bwe kiti, kitegeeza bategeeza bwe kiti. Bangi baawaayo fokasi yaabwe. Ekyatuyamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yatandika okutulaga nti kati mulaba kino. Abo be bakikola lwakuba baagala kufunamu kino. Ne tutandika obyetegereza. Kaakati olwaleero buli muntu alaba ebiriwo abyewuunya nti ate ku mulundi guno nga batabuseemu. Mwana wange n'emabega we kibadde. Lwakuba wali tokiwa buwi budde. Naye kati k'okiwadde amakulu otegedde enfuga y'abasajja bano. Kyeraga lwatu nti si bannayuganda. Era tebalina munnayuganda gwe baagaliza kalungi. Kasita obeera ow'omu bo, bakuleka ne bw'okola ki ne bw'okola data afaanana atya tebakukwatako gw'oli waabwe. Naye kye balowooleza bannayuganda kufa bufi. Bateesa nti bannayuganda abalinamu ku magezi beetaaga kufa, Uganda tugyagalamu basiru abatasobola kulizoninga. Kubanga bakimanyi nti abo abagezigezi bwe boogera be babuusa mmwe babadde balaba ng'abasiru. Kyagulanyi Robert Ssentamu singa yali musiru n'asigalamu
mu bikoola bye gye yali muyimbi nga bamuyita Munyiwanjaga, nga tebamulowoozaako nti naye asobola okuba n'obwongo obw'ebyobufuzi. Naye yatuuka ekiseera n'agamba nti aa, nsirise nnyo ng'eggwanga lyange lisaanawo. Ekimala kimala, kansooke nnyimirize myuziki wange, nkwateko ku nsonga y'ebyobufuzi ndage bannayuganda ekikyamu n'ekituufu. Yabiyingira, olwaleero bamuwanda lulusu, kubanga kyakoze abayivu, wamma ggwe enkoko ekikola baana baayo. Kati bamanyi nti Kyagulanyi singa akeera enkya n'avaawo, waliwo bano be tulaba abagezigezi basobola obbituulamu ne babikola nga Kyagulanyi yennyini bw'abikola. Kati baagala bbanguyira babagyewo, Uganda esigalemu batategeera, esigalemu batalowooza ku ggwanga lyabwe, nga beerowoozaako ye n'olubuto lwe bokka. Kale nno, ng'Omuganda bw'agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono, mwenna abagezigezi mwemanyi, era mukimanyi bulungi nti abasajja babatambulirako. Mukyuse entambula zammwe, mutaase obulamu. Bye mumanyi ebitonotono, muyambe obbibuulira bannayuganda ng'obudde bukyali. Bagende okuggyawo ekiba kisobose nti bakutuuseeko. Waakiri nga naawe teweevuma nti ate ekyama kyange nfudde nakyo. Eggwanga lireme kukukungubagira nti kale afudde n'ebyama by'amagezi ge gonna ago gaamuyamba ki? Wabula lirigamba nti kasita yatugabanyizaako, kino twakitegeera ne kino nti birina kuba bwe biti.